Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kati okulonda okuwedde kwasala Uganda ne kudda ne mukati naddala kubateeko okubanga ba implementing ebintu. Mu kulonda okuwedde ndowooza twafuna mu president yekka. Abasigadde buli area wano mu central ekaaba bukaabi. Balonda mbulera tebalonda bantu. Muna Uganda, muganda wange mwannyinaze agenda mu maaso n'okubeera nga ondaba era ng'ogoberera omukutu guno. Njagala vidiyo eno tugirabe n'obwegendereza kwassa obukkakkamu obw'ekika ekya waggulu. Mu bigambo bya Pastor Aloysius Bugingo abaddeyo n'ategeeza bulungi ng'agamba nti ku luno ekisanja kino ate kyasaze bannayuganda ne kikamala ng'era naddala banna Central abalonda mbulera nga tebalonze bantu bonkugambye baabonaabona. Ono nno mu bigambo bino byonna ng'abiwerekereza eri Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati nno kaakano akatambi wasinzidde okubeera ng'ayogerera Bobi Wine ebintu ebikikinavu ebisukkulumye ne ku bino. Wabula nkujjukiza nti Paalamenti ya Uganda erimu ababaka 557 nga kwabo 557 nga Nuupu tekola yadde kimu kya kusatu kubanga inako ababaka abatawera yadde 6 abali mu A5. Kaakati nga ababaka abo be ba Nuupu wonna nga almost ababaka abasigadde abasinga obungi bonna ba kibiina ekikulembera eggwanga lino ekya NRM. Nkusaba vidiyo eno gimpeere like, bw'ogiwa like oba ogiwadde munira ogugitambuza ate okutuuka ku buli ssekinnoomu ali eyo eyandyetaze ogenda mu maaso n'okuba ng'agiraba. Gwe nno yakalaba vidiyo eno nga ku mukutu guno oli mupya nkusaba sooka osubscribinge, bw'osubscribing oba okoze ekyomuwendo ekisingira ddala okuba ekikulu. Njagala nkuwe vidiyo eno mwattu obyerabireko omanye musajja kika ki gwe twogerako olwaleero. Olaba alinnya akakebe ka soda n'alyatana. Mukama engaleesa abaana. Ezinkubira waggulu mu linnya erya Yesu. Omuntu alinnya kandi ya soda n'alayana neyeerabira n'okwerabira yalinyisizaako okugulu ki. Era okuno okwegulwadde luli kuli gwe kulonda bano abazze okusaasira afulumiraku okwabadde okulwadde ate gwe kulinnya bwe batyo. Oba oliawo mbadde n'ensonga lwaki nkuwadde vidiyo eyo nenjikuddiza emabega olabe. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda mu maaso n'okubeera ng'akubatya gas canister, Bugingo yavaayo n'ategeeza nti yalinnya akakebe kaki ka soda nga bw'owulidde ebigambo ebyo era nga y'omu ku bantu abataagalizangako Bugingo Kyagulanyi kirungi yadde. Kaakati nno ogenda wulira ebigambo byayogeredde Muhammad Sseggirinya wabula kansooke nkuwe vidiyo eno omaleyo obubaka bwa Bugingo. Tulonde policies. Police. Muntu atubulire police. Si kugamba nti His Excellency aluddeko. Ekyokulwako si nsonga gw'oleeta ki? Ensonga. Kati okulonda okuwedde kwasala Uganda ne kudda ne mukati naddala kubateeko okubanga ba implementing ebintu. Mu kulonda okuwedde ndowooza twafuna mu president yekka. Abasigadde buli area wano mu central ekaaba bukaabi. Balonda mbulera tebalonda bantu. Alabye ekikonde kyabadde mu Parliament week ewedde ne anti kyegamba nti balonda mbulera tebalonda bantu. Tuli ku kikino. Ekikonde nga mulwanira ntebe. Nti oli yatudde ku ntebe yange oba nange. N'okwata omusajja omukulu ng'akaana akato omukasuka eri ave mu ntebe yo. Parliament ejjudde entebe. Kati oli bw'akuddiza kati ekyo kyekizibu kye tulina. Lwaki yanziriza? Ekyatukoze obulungi. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nga tonnabannenya ku muwendo gw'ababaka ba Paalamenti abangi abali mu Buganda ng'ogamba nti mu Buganda balonda ababaka abatalina nsa
soko nenyene omuntu eyagenda mu maaso n'okukwata ezaali constituency 12 mu 2012 n'azigattako endala okuwera 19 nsooka weebuuze ate agenda ki eyali ku ekyo. Kaakati nno Mwattu musajja mukulu ono takomyeawo, wabula njagala owulire ebigambo bino bulungi nnyo wano we tugenda kuseggerenya Mwattu we wali ekinyusi. Omubaka bamuyita Muhammad Sejjirinya simanyi gwe yatumanga Facebook ye nebeera wammanga wali twanoonya weeri watubula buli kaseera ng'ateekayo butebe bukalu tewakyaliyo bantu eri abantu baggwayo dda oba Muhammad Sejjirinya akyalipootinga. Ebigambo ebyo bwe bityo bwe biri. Kaakati ate ogwo gubadde gukyali bwe gutyo Abaganda bagamba nti ekuba omunaku tekya nga Muhammad Sejjirinya musajja mukulu amanyikiddwa obulungi nga Kanso Nalukoola ng'avaayo n'ategeeza nti agenda kwesimbawo mu Kawempe North era ng'agamba nti abanywanyi nzija ate oli munnanga obulwadde bumugoya naye nze ngendo bakiikirira. Kanso twogera kuno nakuli Kanso tuwulira ebigambo ebyo byogerwa ebigamba Kanso Nalukoola alina wasonze. Kanso Nalukoola ayagala kujja mu nnyumba ya August House 226 Kanso. Ebigambo ebyo bituufu bituwulira ffe abamu. Ebyo bigambo ebyo bituufu nnyo. Ate nze seereeta bwereesi ntyo abeewaffe ye Kawempe North bankuba akaama ne bagamba naye Nalukoola kwe tolaba nti waliwo ekibulawo. Omanyi nze nasomera ku nsimbi ya wa Musolo. Luddawa? Nasomera ye Kawempe Muzirimu Secondary. Naye eyo taata ye yampeerera naye bwe nayita ne ngenda e Makerere. Makerere gye nafunira omukisa okusomera ku nsente y'omwo Musolo. Kibayita okusomera ku gavumenti? Ku gavumenti. Kati esente yammwe bannayuganda nze mpuliranga atannabagikolerera kimala bulungi. Ndowooza nti nsaanidde okugenda eyo mu paalamenti kuba n'omulimu gwensaba okukola okwokutuula mu paalamenti ngusobola. Nze nasoma okukola amateeka ago, nasoma ogataputa, bintu bingi bye mmanyi. Kati nina bingi bye nsobola okukola mu kulaba nga ekitundu kyaffe ekyo kya Kawempe North kiseseetuka okuva we kiri. Okimanyi ffe tulina memba wa paalamenti Kawempe North Honorable Sejjirinya Muhammad. Ate tumwagala nnyo naye kyannaku bambi yafuna ebizibu ng'amaze okuweebwa obuvunaanyizibwa obwo bamusiba olw'ebisango sanga ebyo by'omanya ate tebirina bujulizi tebabuleeta biraddala bantu ate n'alwala. Kakati tosobola ate kusigala ng'omutikko omugugu omuzito bwe gutyo. Era nze ebirooto byange biri awo 226 awo Mungu bw'anaaba atutuusizaawo wenja okubagambira nti bannaye mumpa akalulu tukole ebintu eby'ensonga. Ebya Kanso Nalukoola bwe bityo nno bwe biri era bwe biyimiridde. Kaakati nno musajja mukulu ono Bigirwa agamba Nuupu yaggwamu dda ensa era tekyalina na influence ne weeyita tewayita kadakiika ng'ekigambo Nuupu tekyesanguse. Ono ng'agamba nti mu bitundu by'e Busoga Kyagulanyi gy'amaze akabanga ng'afeffetta abantu n'okusaggulira ekibiina nti eyo nno munywanyi si bye baliko bali ku byabwe birala nnyo. Bogende e Kamuli kati olwaleero. Kamuli yewueri mu Kamuli municipality. Kamuli town. Kamuli district yabadde mu Kamuli district. Temuli debate ya Kyagulanyi nti yakyadde yabadde wano. Kamuli gye yabadde. Tebajjukira na kigambo kye yayogeddeyo nti kye kino. Abo bonna abazze. Tebajjukira nti yagambye bw'ati. Ate abantu hafu yaabo yazze nayo. Kati abantu byabadde atambula nabo mu kkubo kyoga abalazeewa. Era baadde balina okujja okukungana. Naye batono byadda okuvuira ddala e Makerere Kavule. Aba boda kuba waliwo ezitandika boda 5. Ezitandika kuba ku kitebe. Aga 5 eziriko bano. Abenyota. Ne radio call biki aga. Ne radio call zo bazikozesa ki? Communication. Baba kitufa baba communicate. Anti bali bakopa biri ebyange.
binakolanga ebusoga kati olwokuba inamu akasente nakireka ku large scale kati picha 5 bwe ziyitaawo nga zitaddeko basatu teguba mugundu guba mugundu ebigambo bya musajja mukulu wano bigirwa Moses bwe bityo nno naye nze ndowooza n'okuŋŋaanya abantu 5 n'obagamba muvuge piki tugende tuve egindi tudde egindi okumalako ennaku 2-3 wiiki omwezi n'okwata omwaka nakyo kiba kya muwendo kubanga abamu n'omuzadde alemererwa okukwata famire ye neemukkiririzaamu neesobola okukola ekyo kyaba ayagala. Mbakubiriza nnyo okwagala ennyo ensi yaffe Uganda n'okubeera nga tukola ebyo ebigituwala mu maaso. Mbaagaliza bye munjagaliza banywanyi ate tusinkane mu mboozi endala. Nzadde ni BTN Media Beyond the Newsroom tukola ekisoboka okuba nga tukuwa ekyo ekisinga n'okutereeza mu mpeereza zaffe. Nkusaba video giwe like, subscribing, sharing ate commenting tumanye kiki kyolowooza na kiki tulina otereeza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.